nkuzannyidde ye muvubuka student abadde agezaako okwekalakaasa babadde banjawulo okusinziira ku universities ez'enjawulo gye bavudde nga beekalakaasa wali eri ku gundi kw'embase y'Abachina gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ku ebyo ebitagenda bulungi mu bagwira bano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nagambye nti nno obanga oyagala okwesowolayo okulwanirira eggwanga lyo ng'olali waba tolinda mulala, tolinda kulabira ku mulala, vaayo ggwe nga ggwe, vaayo ssekinnoomu osobole okubanga ogenda mu maaso ng'oweekalakaasa okusobola okulwanirira eggwanga lyo ku ebyo ebitagenda bulungi mu nsi eno gwe mukwano gwange aliya ampuliriza. Tulengera olunaku olwaliro twali tulinayo okwekalakaasa naye teri n'omu avuddeyo okwekalakaasa. Kulowooza lwaki? Kino kiri mu butiitiizi, kiri mu butalaba bigenda bukyamu mu ggwanga, oba kiri mu kubeera selfish nti gwe tebikwatako ebigenda mu maaso mu ggwanga? Lwaki bannayuganda twesuulirayo ogwa naggamba ku mbeera yonna eba egenda mu maaso ng'enyigiriza munnansi? Lwaki tetuvaayo ne tulwanira wamu? Kati abaana bano baakedde ne bagenda ne beekalakaasa ku nsonga ezitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe, naye ate tulaba nga teri avuddeyo kwegamba kulwanirira justice yaabwe. Kati bano bandibadde nga bakwatibwa, omulala yandinaga abaana mubakwatira ki, nsonga ki? Ebintu bigenda mu bukyamu mu ggwanga, ebigenda mu maaso mu ggwanga mbiraba. Eggwanga lituukidde ku eno extent okubanga n'omwana ng'oyo avaayo ne yeekalakaasa n'agenda ku kkubo ng'akimanyi mubakwata, mubakuba, mubatta, naye n'agamba what come may, kisusse. Kisusse. Enough is enough. Kiri so worse. Embeera weetuuka nga tekyalina worse ngeri just worst. Ngolowooza oba osuubira munnansi kukola ki? So baganda baffe bano temubanenya, embeera nabo ebasusseeko, era banga ssente z'omubi w'omusolo zigendera bwereere. Balaba nga abali b'enguzi basusse bafumbikidde eggwanga. Ng'oyinza okulowooza nti nno bavuddeyo ne beekalakaasa lwa nsonga eyo, naye ebeera nga starting point. Nagamba ekintu ekiyita revolution tekibeera kintu kimu, wabula bibeera ebintu bingi ne babigatta, naye wabeerawo kye bayita starting point, something which can ignite, ekisobola okukoleeza. So n'ebirala byakire ku ebyo. Oba okitegeera? Kati abantu abamu mu ggwanga lyaffe Uganda tetulinamu bantu basobola kukola nga kabiriiti akasobola okukoleeza abalala, n'abalala ne baakira okwo. Tubeereyo embeera n'etunyigiriza, oli waavaayo nga ggwe tonnalaba kikyamu ku nsonga ye ng'omukolokota kimala kutuukako. N'osooka ovaayo n'ogamba kale gundi yaliwo nga yeekalakaasa. Gundi yali ayogera ku kino ne sitafaayo, ne mbeera nga mukolokota nga mu criticizinga, nga ndi defensive gyali. Oba okitegeera mukwano gwange, embeera nga tennakutuukako oyinza okulowooza nti no buli muntu engeri gy'olimu naye gy'alimu. Kikuleetera n'okuduula n'okulowooza nti oba bafa ki, naye nga kye bafa gwe ate kikulindiridde mu maaso. Ate gwe wonookirabira nga tewakyaliwo na chance yakivuunuka. So nga wano akakisa kabadde weekali, akakisa kabadde kakyaliwo okusobola okulaba ng'obaako nekyolwanirira, okusobola okulaba ng'oyimuka ng'ovaayo ku ebyo ebiruma munnansi, ku ebyo ebiruma munnayuganda, ng'osobola okuba ng'ovaayo ng'obaako ky'ogatta mu baana abagenda osigaza eggwanga lino mikono. Ku baana abasajja eggwanga bali mu disiibula, naye basajja bano boolaba tuli mu mulembe gw'abantu abataagaliza. Singa omuntu obadde oyagaliza bannaggwanga nga toyagaliza wekka, eno ensi wandibadde ogyagaliza n'ogireka mu mirembe, alesi n'ogenda ogivaamu ng'ogirese mu ddembe. Okumanya beerumirirwa bokka ne bazzukulu baabwe tebabalumirirwa, kubanga golowooza abo bagenda baleka batya mu ggwanga lino.
Mpoziko ng'engeri bo gye babba nga batwalira baabwe tomanya munnange bino biyinza obba tebibakwatako nnyo naye kakati gwe omuntu owa wansi kulowooza ani agenda okuvaayo akulwanire nga tovuddeeyo? Ani agenda okuteerawo ekigere nga teweetereddewo kigere? Muganda wange wandisaanye n'obirowooza, wandisaanye n'oyimirira n'otalinda kulabira ku muntu mulala yenna ku buli mbeera. Abasajja batuuka n'okwagala okujja mu nsi yaffe ne batumanyiriramu abagwira ate ne baweebwa safupooti ne difensi ey'amaanyi okusobola okujolonga n'okumanyira munnaggwanga. Njiikira emyaka giri oguyise oba guyise kale myaka ng'ebiri emabega wavaayo musigansimbi eyavaayo n'agamba mbu wano mu Uganda gavumenti yandibadde tukugira okuba nga tulya ebyennyanja tetulina bbiri okuba nti bivaamu ssente eri gye babitwala babikolengako export. Ke n'omanyi n'owulira obujoozi ng'obwo. Baatandika ddi okujja wano batutegeere ne bye tulina okulya? Kati olaba batutegeerera ku byakulya, kati olwo bino ebirala bitalinaako nnyo idea bye bateekamu ideology zaabwe, bye bateekamu acknowledgement. Muganda wange nze ngubbiddeko akutemyako taba wambazzi, ke kaseera ozuukuke, ke kaseera weerwanirire. Embeera si ya muniino, si ya kusaaga. Ebintu ebituuse bikaaye, si byakuliisa bijanjaalo mpiso. Beera omuntu ali focused obeere ku mulamwa, kubanga bino ebigenda mu maaso kiri atabaala. Kutegeeza gwe atanaba kuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge ku eno channel. Mukwano gwange gwe ama naawe ndayikingaako, sharinga, commentingako basobole okutegeera nti nno gye muli era muwuliriza. Era ebigenda mu maaso mubiraba. Mbaagala nnyo, temuva ku Yugi Updates TV.